But we can read verse 16. Matayo 28:16 naye abayigirize 11 ne bagenda e Galilaya ku lusozi Yesu we yabalagira. Bwe bamulaba ne bamusinza naye abalala ne babuusabuusa. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Haleluya! Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli etugambye enti yabagamba mugende e Galilaya gye muli musanga bayolekera ne batambula esanga Mukama waffe Yesu yazuukiddeko. Bayibuli egambye ne bavunama ne bamusinza abagamba mpeereddwa obuyinza bekoze omwana wange eyomutusinza olwaleero eyomutukiriza olwaleero yalina abayinza bekonekose ekisumuluzo yakijjayo n'akijjako mubiri kitegeeza tuli baddembe naye ani ow'eddembe oyo amukkiriza n'atambulira mu makubo ge. Haleluya. Oyo yalina password. That one has a password to open everything. Because Jesus, when he came to the took them from the dead. Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu mukulireko mu ngalo. Give the Lord a praise as he glorifies. God bless you all in Jesus' name.